Kadama TV bw'oba ova e Uganda batraininga ne bagamba nti nno bw'ogenda mu nnyumba y'Omuwarabu ogezaako okulaba nga oteekako smiling face n'obeera nga face yo tetuggubala obalaga nti oli muntu musanyufu. Naye Kadaama ono gwe tugenda obbaleetera olwaleero agamba bino bikoma Uganda, bikoma kwogerebwa, naye bw'oba ojja e Buwarabu n'oteekako face eno smiling eyinza okuleetera obuzibu. Agamba olina okuteekako face eraga nti ekintu ky'okola okimanyi, okitegeera ate toyagala kumanyiira. Ye face esobola okubeera ng'ekolera Omuwarabu. Katuwulire Kadaama engeri gy'akwasaganyamu ekintu kye. Mukulu Kadaama TV gye bali ku ssebo. Banaye nange leero kanteeseeko. Tukwebaza byonna Mukama, tukwebaza byonna ssebo by'otuyamba. Nvudde mabega nga mpuliriza bakadaama bannange bye bateesa era binkoledde. Leero nange nsaba kuteesaako. Leero mpulidde ku mulamwa gw'ono omuwala agambye nti bano abantu bannange bamanyiira nnyo era bajooga, kituufu bajooga era tulina okwebeereramu. Bane Mukulu Kadaama TV nali naakajja eno, ndi eno Saudi, nkolera abantu 7, ndi wa 8 ne bannange. Bano abantu bajooga, bannange bajooga era bw'oteebeereramu oyinza okudda e Uganda nga tokyasobola wadde okunyenyeza omusajja omugongo. Nali naakajja jjukira bwe tuva ku training e Uganda batusomesa tulina okubeera nga tusimayiringa. Omuwalabu tulina kumukola ki? Kumunyiigira buli kimu ky'akkoze, buli kimu olina okubeera ng'osimayiringa, tebagala muntu anyiize. Oba okitegeera. Nebeerabira nti eno omuntu yenna bw'obeera nga buli kaseera weesesaasesa ebitajja weemwenyeregesa oleme mulaga nti naawe onyiiga, bakulabanga zo. Bano abantu tebasiimirako ddala. Nawe oba oyagala ekiyo kikutambulire mwana wa maama, teekako feesi ebanja, bajja kutya. Naye weesimayiringise n'ebitaliimu bajja kuyita. Naye ng'atakulaba oli bizi okola kino okola kiri, naye n'akutumya. Oba jangu osala akatungulu, jangu osala ennyaanya, jangu okole bino, jangu okole biri. Naye bw'omuteerako feesi ebanja, munnange bakutya. Si buli kimu nti bakuyita. Okitegeera. Naye weesese ojja ddugwamu. Munnange ebiseera bye najjiramu engeri gye kiri nti nali munaaye kwesesasesa naye nga mulaga nti nze sinyiiga. Najja mu Desemba omwaka ogwaggwa, kati maze n'omwaka. Abaana badda ku ssomero basanga olongoosezza ennyumba buli kimu nga kiri kiriya. Bakusuuliraawo ensawo, ebigoye byabwe bye beesuulira nga bakusuulira awo, engatto bazisuula bye basanze, era Mukama wange n'aŋŋamba tayagala kintu mu ntebe. Kyokka ng'ate bwe babiteeka kumpi nnyo kyenkana nga bakayingira, akalumu kali awo kumpi. Nakikolera emyezi 3 naye nga kinnyiga bitya. Basanga obufumbye n'otandika okujjukira ngoye z'abaana mu 5, abakulu 2, ngoye z'abaana 5, gambye bali 7, abakulu 2 then abaana baabwe 5. Okuggyako yatadde owokutaano omukulu omuvubuka yeesikola ki yalinga tazisuula nga mukulu atuukira mu kisenge kye. Then kati bino ebiwala ate bannanga abantu abakola mu byana ebiwala myaka 16 17 bijooga nga basuula awo, nga nzija nga ntandika okulonda kimu ku kimu nga mbitwaleyo n'enkya mpozi lwe batasomye. Naye bwe natandika okuwulira ku Kadaama TV, netandika okugyamu okukiikinga, omutima ne gugenda nga gukaluba, netandika okuguma. Awo emyezi egyaddako okutenkana n'ogwokutaano ninga bana bakola ekinga njogeddwa ekimala nga mpulira naye kyeyo kintamye. Bano abantu tebatya n'obawakula otya. Bannange n'obawakula otya okuggyako ng'obateereddeko feesi ebanja lwe bamanya nti naawe otegeera ate oli muntu. Nengamba naye gwe naabirekawo, omanyi biri ebintu olina obikola n'amagezi wadde batugamba nti twebeereremu naye olina okissaamu obwongo kiyinza okuzaalira ttabu. Nengamba naye kyennyina okukola nja kutuuza bano abaana mu bulungi mbagambe kye bakola nti kikyamu. Ne mbagamba
nsaba kwogerako nammwe bali batudde abaana bokkanya bwe yali mu kisenge ne batuula ate bano abantu batya nnyo omuntu ayogera oluzungu kuba bo tebalutegeera kati ekyoluzungu balabamu ng'ate oba oluwa beyimuko ne mbagamba mulimu ategeeramu ku luzungu nemumenyeramenyeramu mpolampola nga bwagamba banne ne mbagamba n'ekimpola tekiriyo mugende muva ku ssomero ne musanga nga buli kimu nkitereezezza lwaki bwe mujja engoye zammwe muzisuulaawo nsaawo buli kimu mulowooza nze sikoowa bwe mubitwala eri muvaako ki maama mwayagala ibeere ng'ennyumba yammwe enyirira naate bwe muddanga buli kimu mukisuulaawo bimuli kiki lwaki temubitwalayo bwe mbeera nze nenondamu omu ategeeramu ku luzungu omukulu nga nze nkola ekyo nakusanga ng'olongooseza buli kimu nenkisuulaawo owulira bulungi nanyeenya ekitwembo nedda ne bagenda nga bakyusa ate balina olugambo bw'oba oyina mesagi gyoyagala okutuusa ku nnyabwe ogamba bo kubanga abantu beeno abakyala beeno amagezi tebalina balinga baana baabwe kyovula bulumu abaana mbanenya kitono ate buli kyobagambye balina okigamba omuzadde kitegeeza n'omuzadde oba omugambiddemu kuba naye mwennyini engatta azisuula oba olugoye naasuula ogenda okulanga n'omukazi akyusize n'omanya abaana bamugambye buli kimu kyoyagala okuyisa nga kikuluma gwe kigambye baana bw'oba onenya wadde n'omukazi akikola kijja kumutuukako direct nange ngenda okulaba nga bakyusizza nga tebakyabikola bwe bityo okitegeera awo we natandika okumera nengina nga mmera nyina kye neerabidde emabega nyabo ng'abaana beeno bamanyi okufuluma ssaawa nga 2 ne bagendako ebweru w'ennyumba ne bazannyira eyo ne bannaabwe bwe ziwerasanga mukaaga ogw'ekiro ne bavaayo jjukira bafuluma n'ebintu ebigoyegoyi ga bulangeti ga biki nga bali mu kuzannya maama olumalirira 6 nga bajja bakuyita ojja obipiikingeyo biyingize mu nnyumba owulira akamanyiiro bo bagirawo ngalo njereere ekyo nakyo nakikolera naakabanga mwegyo emyezi 3 ngaakinnuma naye munnange oba weeguya akasente kali wa waakajja okitegeera oba batyatyanamu naye lwali lumu nenguma omutima era nga mmaze okuwuliriza abaana kadama tv temukkiriza abantu bano kubajooka omwana yajjanga nsinikira amannya mpita gundi nyanga gyeyo ebintu namugamba nneebase mubirekeeyo nja bijjayo enkya ate nga tebasobola birekayo bweru nasanga babijjayo naye nga kye babikoze okubisaasaanya mu nnyumba naye neŋŋamba kale kasita mubijjayo tebaddamu kumpita ne batandika okubyejjirayo paka nakati teri yali azzeemu kumpita mbujjangu kyenakola nakyusizaawo feesi neŋŋamba kati kana akamwenyumwenyu baayi kambalageko omutuufu yaani era omwana nga bwagambye nti ensonyi muzireke ku kisaawe oba ku geeti oba ozirese kumpi zirekere ddala ku kisaawe kuba ku geeti osobola okuzikimayo ku kisaawe nenteekako feesi yange ebanja yennyini kuba nze ndi mukazi atiika abamanyi bamanyi akuba nti wano nali nsiba kiwaani nsobola kujjayo kasente nga manyi kyekinankolera naye nakizuula nga taafu ate ekola nnyo bano abantu batya omuntu ng'ali taafu ate naddala ng'olina kabiri akaweeraabirako nze nga nakedde kusiba taafu ne mukama nga amanyi okunneesiga nembeerako ne mukyongo n'atya n'okiyingira n'abeerawo nga yina kyagala okuŋŋamba n'atya n'okukiŋŋamba era lumu yaŋŋamba sikyakutegeera si bwe wali nga bwe wajja yesu kikoledde nze kati bakyamala gampitira kasongasonga kataliimu nga ndi mu kisenge kyange mbugenda oyite gundi ajja egenda okula ebiti naye luli nga njesesaasesa nemwenyerekesa munnange engulu obuganzi nga n'akataliimu bampita omusajja nagenda nakola shopping essaawa oba 4 n'aleeta ebintu 5 kale kangeze 5 oba olyawo ng'oli ajja yeeguzaawo oluggi kale nnyo abasobola okupita obudde babukyali nansanga nga 5 kitundu ogyeko ettaala ng'oli ajja aliteekako akuyita mpujjangu osomba ebintu naye kati oli ajja mpolampola akasalaba nga nagyeko ettaala tasobola wadde okumpita osanga babisombye babiyingiza bano abantu nze kambawulire bakadaama bannange ettaafu ekola nnyo bakutyatera bakuwa ekitiibwa ebitaliimu tebabikuyitira obusongasonga obutaliimu tebabukuyitira ate bwakunenya ebitaliimu muddemu tosirika busirisi muddemu kuba nobakola ebitasaana mu nnyumba n'olabira ddala omukazi omukulu nakola ebintu ebyekito n'otuna n'ofa ennaku muddemu bwajja nga ali kamu ebirakamu bwajja nga atumbuka naawe tumbuka
bana abantu bamanyiira ate bw'oba wamaze okulongoosa ennyumba togiddamu bino mbobuto bannannyini emboozi nnene nnyo lulinga omala okulongoosa obuto ne babusuula eri abaana nti bavudde mu kisenge ne basuula eri ono naasuula eno ole naasuula eri maama n'ovaayo notandika okubuuzizaamu mukama wo manya ejja kuyomba bannange natuuka ekiseera n'embikoowa nga bwensanga babusuddesudde nga nange nkabuuka nti buli omu ajja akayita ku bisali ng'atakalaba ate sinze nakajjeeyo zinaali simbitegese bulungi maama ogenda okwetoolamu netoola bbiri nga bakajja obakazzizaayo konze kyekyo bana abantu gendera ku tayimu teboyo bwomanya nti namaze okulongoosa ennyumba bwe nzira ku kino ebisigadde byobadde wamaze ebyemabega biwamaze sooka obireke weefuula atabiraba wakiri bijjukira oluvannyuma nga bugenze buziba naye buli wabalaga nti buli akaguddewo gwokalonda buli kokaweefuudde ani akalengedde buli akaguddewo gwokalonda mukwano ojja kudda e Uganda nga tokyasobola wadde okukola akalimu konna era nze kati bengamba nti kati maze emirimu egisooka ku makya kangende neeyibakire nja kuvayo saawa ze njagala ntandika ebiddako teri amanyiira nti aningirize naye luli nga bwe baagala okutegeera kubanga muneeweesesasisa teri akutya teri akuwa kitiibwa kati bandeka nkola bye njagala kasita otuukiriza by'olina okukola nti kino bwe mba nkikoze nakino kijja sanyusa mukama wange nkoze ebirimu gyange nga bwennyenda okikola ebisigadde birabe nga bw'olina obbiraba gendera ku peesi yo ku tayimu tebo yo togendera ku yaabwe byebyo ebyange bano abantu olina kwebeereramu taafe ekola nnyo ebagamba mbuno simanya tonyiigina nnyo bano abantu simanya bikyani akusesa abaana abesesasesa nga bakaabidde ennyumbiyumba nze kati esome bwayinza nakujja nangamba mbu yoza ennyumba sorry yoza emmotoka kuddiiro ki toyanziza nnyo mukulu Kadaama TV ebyange byebyo nyinake neerabiddemu wano katono era egyo emyezi egyasooka egyesatu kwena kwesatu egyo nno emyezi gya kigezo mukulu Kadaama TV egyo emyezi gya kigezo nga bayinza bamanyi tusaze enkoko natuuka kusaza enkoko ng'ekyakutte naayisa ayagala ogisala ebifiififi jjukira bano abantu tebamanyi nnyo tebaagala nnyo kusalaasala olwo olw'enjala zaabwe tebaagala nnyo kusalaasala nkoko biki era bw'agikwata nnamba n'agiteeka mu ntamu n'agifumba n'agikola kyayagala nga nnamba bw'aba yeekambye nnyo agibejjulamu gumu naye nti okusalaasala nga ffe tusalaasala bibasumbuwa ayagala gooba ogisala baninga n'oba olina byokola bakuyita ojja osala enkoko n'oba olina byokola bakuyita obiveeko ojja obasalira enkoko nojja no n'ogisalasala n'osanga n'okuterekera tebakuterekedde naye nga naye bano abantu kati nno n'alaba nga enkoko ekyakutte n'ayisi n'alyoka gamba yanguwa balina ebakyogera mu lulimi lwabwe yanguwa nomala nobisala n'akulaga nti ate obimaze ate asigadde ku ssimu ye saawa nga nnamba tazze bifumba naye nga ate abadde akwanguya okukamala lwasonga talina kyakutyamu akulaba oba nga kiki oba okitegeera naye nga naye bano abantu era kumala kutandika kubateerako ebanja kati ndowooza maze emyezi like nga 5 mbale kale nga 4 nga sijamanyi naye basala nkoko era agikwata n'agiggyayo n'agifumba agifumbanga mu nfumbanga eri gye bafumbanga nga sinnaba kujja oba okitegeera nga omuntu ogiwandifumbye nga tolina mukozi jjukira gambe tebaagala kusalaasala agikwata n'ateeka mu seppiki mu kigaasi kuuka n'afumba n'akola byayagala ne balya kyekyo naye luli n'akatali mukyangu osala enkoko jangu bane nawuliranga nga bintamye enyobuga n'agikozesa liitiriiti bane nawuliranga nkuwa ekigambo okusala olina byokola akuyita olwokuba kugamba feesi yeetuukikako naye nze mbakuutidde feesi kasita oginyiiza n'ogituggubaza omuwala bw'atya feesi etuggubadde akutiira ddala ne weebuuza lwaki luli balinga bampita buli kaseera jangu okole kino jangu osala enkoko ebyo ebitaggwa kati nga yabivaako tebalya ntata kyampita ayita kusala butungu na nnyaanya olwoza tebalya lunaku ki lwe batalya antya kati yantya neewalevo
ne mati kati kino kye kijja okunkolera ate nabo ne mbawalevu kati bamala gantuukako nange kati tebamala gantuukirako bitaliiyo. Era lwampisa nti jangu osala ennyaanya n'akatungulu nene kamala kundaba nga namwenyezza kubanga alina kye yangulidde awo enkyaba ajja kuyita jangu onsalire enkoko n'obutungulu n'ennyaanya okitegeera naye nga laba ndi ku byange sibasekera mbanga alina kye bankoza tokuba nga tewali okitegeera ne bandekerayo n'enkola byange nga teri abinsazaamu bano abantu kwebeereramu nze entanda gye mbasibirira naye bonaabirawo tojja kuddaawo osimayiringe bakuwaane wenna kugamba bano abantu tebasiima mukwano nange kati ninganga bo Omwarabu ye muntu amwenya ku ssaawa eno we buwungerera ng'ata akunyigidde naye obuuza bannange ate nkoze ekimu mutima tebasiimirako ddala ddala tebalitusiima mirembe na nnaku